Bassekabaka ekyokubiri 7 nkyali wansi w'omutwe gwe natuuma luli nti kyotya kyandibanga tekiriyo. Nkyali ku kampeyini erwanyisa omwoyo gw'okutya kubanga egimu ku mizimu egirowoozebwa okubanga minafu naye ate nga research alaga ndi gye gisinze okumegga abantu abasinga obungi n'okubalemesa okutuuka ku level eddako oba okuva ku point A ogenda ku point B bagwita spirit of fear, omwoyo gw'okutya. Singa obadde olayinza up mizimu wandibadde olowooza ndowooza gwe muzimu ogusembayo okuba omwangu, buli mulokole yenna gwe yandisobodde okukuba oluyi ne gugenda. Naye enkyewuunyisa ate gwe gusinga okuwangula abantu abasinga obungi n'okubateeka mu bondage. I therefore purposed to deal with it. Okuyita mu bigambo by'ogenda okuwulira, twagala guwangula mu linnya lya Yesu. Bw'oba onowangula omwoyo gw'okutya, waliwo by'oteekeddwa okukola. Ekisookera ddala nga mwe mulina okusalawo. Gamba nti okusalawo. Siwulidde, gamba nti okusalawo. Okusalawo kwe kusobola okukuleetera okuwangula omwoyo gw'okutya. Kati kyovudde owulira nga nzize nga ŋŋamba nti kyotya ekyo ekikweraliikiriza. Nyina amawulire amalungi gy'oli nti kyandibanga tekiriiyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bwe kiba kikyaliyo kyandibanga kirinda kuwulira musinde gw'ongojja. Ekyo tekitegedde. Nziramu kyotya kyosinga okweraliikirira kyolowoozaako n'omutima ne gukutekemuka kyandibanga tekiriiyo. Bwe kiba kikyaliyo nga buli olengera bwoti olinga akiraba oba bw'otangaaza bwoti olinga akirengera kyandibanga kirinze kuwulira ng'ojja kyo kiteekeyo baasi. Kyagala kuwulira ng'okola odya ng'ojja. Twatunuulira abasajja abagenge nga bakola decision. Decision baali bagikola oba okusalawo kwava mu bigambo ebyangu ennyo buli omu kufa atudde wano byasobola okwogera. Bakola statements ziri very strong naye nga ziri constructive, nga ziriko we zibajja ziriko we zibatwala. Byali mu ngeri yakwebuuza. Bagenge ne bakola meeting, bagenge bana ng'ekiri waggulu kwa agenda kibuuzo. Tulituusaawa okutuula wano. Ntandise kama avebazo. Amina. Nsoma Lwakusatu Bassekabaka ekisooka 7:3. Awaliwo abasajja abagenge bana awayingirirwa wakati ne bagambagana nti kiki ekitutuuza wano okutuusa lwe tulifa. Ebyo bibuuzo bibuuzibwa muntu asazeewo, ate era bibuuzibwa omuntu ayeekyaye, ate era bibuuzibwa omuntu atamiddwa embeera ye, ate wulira bibuuzibwa omuntu akooye okumusaasira. Ako tunula eno okawulire bulungi. Ebirala byonna byotunulira sooka obireke katunulira nze. Ekyo ekibuuzo kibuuzibwa muntu akooye okumusaasira. Mukimanyi nti waliyo abantu abamu nga takoowanga kumusaasira? Buli kaseera ayagala basympathizinga naye. Abamu gamba ng'olabye mukyala guni ng'olabye kyoyitamu tukiraba ng'olabye. Abamu ne bamukaabirako n'amaziga ag'obunnanfuusi naye n'atulika n'akaaba.
takowanga musaasira buli kaseera he feels at least wandibaddewo omuntu akola atya amusaasira wandibaddewo omuntu ayogera ku mbeera ye era bwawulira tewali ajogera kunanga naye bano abantu bonna balinga abatakiraba nembulwayo n'omuntu ansaasira abakusaasira bagenda kukabyanga bukabya maziga abakusaasira abamu tebali genuine bannanfuusi abakusaasira abamu bamala okwogera naawe ebigambo naawe n'oyogera nabo ne boogera n'oyogera ne boogera n'oyogera ne boogera ne bateekawo n'oteekawo byonna byoyogedde babitwala ne babifulamu emboozi ne babikolamu oluyimba abakusaasira wano mukusaasira boogerera ddala nga balabikanga bafaayo ennyo naye singa oddako ozze ne weekweka n'obawulira babyogerako ngoma z'okwawukana nabo mwana wange babyogera mu ngeri ndala nnyo ate naye nga wano nga bakyakusaasira owulira ddala nga bali naawe kyova olaba nze njagalayo omuntu omu yekka yabansaasira ennaku zonna bamuyita Katonda siwulidde bw'ogambye amiina njagala Katonda yekka yabakola atya kubanga ye bwasaasira asaasirira ddala ate ye bwasaasira takoma mu bigambo agenda ne mu bikolwa gambo yakulinaanyi gambo yakune mutunule mu maaso mugende nze saagala onsaasire muge tonsaasira Katonda yekka gwe njagala ansaasire kubanga ye Katonda bwagamba bambi ya Katonda ezitowa bambi ya Katonda ezitowa bambi ya Katonda ekola enjawulo bambi ya Katonda evaamu ekyamagero bambi z'abantu saagala erinnya lya Mukama lyebazibwe n'olwekyo bino ebigambo byogerwa omusajja n'omukazi akooyo musaasira njagala ojjukire nti emyaka gyabwe gyonna baagimala ku geeti ku wankaaki wa kibuga ewayingirirwa ng'ebigere nga tekuli buli ayayitangawo n'abasaasira obambi abasajja tebalina bigere bambi omulabi bambi obulabi abo bambi bana abambi abadde wali tubalabye mu muti abasulawo mu muti waliwo n'ebipiira n'ebiveera buli muntu ng'abasaasira lwabo tabana bigere ebigenge nga byakutulako ebigere abamu ababasaasira ennyo nga babawaayo ku kasente naye era naawe ozimanyi sente ziweebwa masiikiini tewali amuwa sente za ddala tewali amuwa sente za kukola bizinensi buli awa masiikiini amuwa zifisse ezifisse ku booda ezafisse ku nyaanya ezafisse ku buveera ze babawa ezitakola makulu ezimu nga n'okuyulika zayulise dda oli zaateekawo abantu abamu abawa bamasiikiini babawa mu ngeri oba yakwejjako kisiraani naliko eddiini emu gye siiyatuukirize nga ndi mukwano gwabwe nnyo n'olwekyo ne mbamanya nnyo engeri gye bakolamu ebintu byabwe ne lwaki babikola bano bo bamasiikiini babawa Lwakutaano naye bw'ogenda okusoma ennyo ekiri mu mayindi nga bawa bamasiikiini tebabawa lwakubasaasira mbu naye balina okwejjako ebbalaayi balinawo ekintu kye beeyambula mbu bo bakyeyambule kigende ku bamasiikiini abo mbu bw'otamuwa mbu ayinza okikulekera ku dduuka lyo n'olwekyo bw'asemberawo era ogenda kwanga oli agamba mutwalire mangu mutwale muwe muwatuviire kaakati naabo ab'eddiini gye siiyatuukiriza abo tebawaayo nti kubanga baweesaayo love bawaayo okweyambula kisiraani ekyali batuuseeko singa tebawa masiikiini oyo they are indoctrinated to do that babatendeka bwe batyo n'olwekyo okusaasira tekuli si kwa mulembe tokwetaaga siwulidde gamba nti saagala kunsaasira kiddemu nkiwulire gamba saagala kunsaasira njagala Katonda y'abansaasira Katonda nga yakusaasidde bw'oba mugenge ye n'ebigere asobola obbizaako
Erinnya lya Mukama lyebazu. Ate abantu bo si bwe baba b'oluusi bakuwa osigale nga oli masiikiini. Let me take it on another level. Abantu abamu asobola okuwa nga kyakuwa akikuwa omuyambe osigale nga oli masiikiini we. Ngenda kiddamu kuba sikitya ate nkimanyi kituufu. Nalinda byeyo abantu ng'ab'omu kika kyewaabwe ye masiikiini waabwe naye nga muganda waabwe, naye nga bamweyambululiramu. Bagenda nekundagu ne mu masabo ne bagamba bajjajja bonna emizimu gyonna egibadde gibalemesa okufuna ssente gikuŋŋaanire mu ono, nga ye gwe beyambululiramu. Era nga ye bwogenda omutunulira talina yadde kaalina, naye nga bakugamba oyo muganda wa gundi, oyo ye mukulu waabwe. Naye nga bali abayitibwa baganda bamuwaayo mu ssabo ne bagamba bajjajja emmandwa zonna ezaali tutawaanyiza zonna ziwummulire ku oyo. Kali eno olyokumulaba nga atambula ati n'amalusu nga gava mu kamwa, n'anywa omwenge n'agumala ku kyalo, n'anywa taaba n'anywa sigala n'akola buli ffujjo lyonna. Emmandwa zonna ezaali badde kubali nga ziri mu ye, naye nga bamuwa mu ngeri oli agenda omuwa kamuwadde amala nakoogerera ku bigambo. Bajjajja endozi zimuwa naye lakaga ngera bwe mutegedde mumukolere ddala nga bwe twagamba. Tamuwadde siwulidde, tamuwadde amuwadde lwakusaasira nedda. Nolwekyo siwuli abasaasira nti bategeeza kye baliko. Kyovula nze nkuweerera amagezi, va ku kusaasira kw'abantu bonna, sigaza omuntu omu nga yakusaasira bamuyita Katonda. Ye bw'anaakusaasira talina hypocrisy, talina bunnanfuusi. Bw'asaasira asaasirira ddala. Naye bw'obanga onoova ku geeti nga bwe nakyogedde nkiddamu, oteekwa okusooka okutamwa abakusaasira. Singa otwala okutuula ku geeti masiikiini, manyanga mugenge gwe, singa otwala nti okutuula ku geeti kyekisingayo okuba ekyomulembe era kyeweetaaga mu bulamu buno, togenda kuva ku geeti, togenda kuvaawo. Wali abantu abamu, na kino kankyogere kati nkyukidde, bali abasaasirwa bennyini benkyukidde, abanyumirwa okusaasirwa. Wali abantu abamu nga bw'ogenda omutunulya waliwo ekyamuwamba, ng'ekyo ekimukolerwa wadde gulaba ng'ekitono akyagala, akinyumirwa, era nga bwe bulamu bw'ayagala okubeeramu, tayagala na bumujjamu. Yebali nze nnyina be nali ndabye nga bamasiikiini emyaka 25 gye mmaze e Kampala, nga wamusanga masiikiini naye nga nakakati masiikiini. Ayalinawo akakutiya ne basuulawo ssente ez'empapula zonna n'azijjawo n'azikweka mu kakutiya wansi, n'alekawo ebinusu ebyeru n'ak'ettaano. Alowoozese buli ayitawo nti tebannampa nnyo, n'olwekyo teekako naawe. Oyo yatuuka ekiseera nga yanyumirwa dda. It is a hobby, kitundu ku ebyo ebimunyumira mu bulamu bwe, kusabiriza. Waliwo ne gwe baatulaga ennaku ezo mu mawulire, ye talina yadde wamuluma, naye alowoozesa abantu nti okugulu okumu tikuliiko. Atuula akugizibwa ati akufunyira eno mabega bwayo, n'akutulako wano n'alaga kumu bwe kuli. Emyaka gyonna abantu badde balowooza nti alina okugulu kumu, bamuvumbula ennaku ezo nga alina amagulu aga. Atuula kuno okumu akufunyidde emabega n'alagawo kumuwano wano, abantu ne balaba ekivivi ne bagambye okugulu tekuli. Kati oyo toyinza mugamba nti nkukolera edduuka lyoba otunda, kiri alaba kifuna nnyo. Wali abantu abaakula bwe batyo. Nze mu 86 nali mbulira enjiri, twagibuliranga nawano ng'omwana tuludde nnyo nayo mbolokole nga tubulira enjiri. Naye nali mbulira enjiri wali ku kikuubo, n'ensiŋŋano omusajja yali mu kagaali
kati kankulage nti abantu abamu bye balimu babyagala. Yali mu kagaali ku mulyango gw'ekikuubo awo ng'atunda ne sigala. We nasembera yali alowooza oba njagala nguze ku sigala nampaka smile ne mugamba naye wategedde nyina kyenjagala okukuzigirira kigenda kukuyamba. Nagandi kiki? Ne mugamba ndi wategedde mbadde njagala okkiriza Yesu Kristo olokoke. Nali sinnakimala na mukamwa nti oloko. Omusajja nakkirira bw'ati wansi w'akagaali n'ava mu kagaali bwa ne yeefunya nga ndowooza oba alondayo kaki, kumbe ng'alonda kitafaali akinkube mu mutwe. Ngenda okulaba ng'akikuŋŋaanya bw'ati n'embuuka n'embuuka yali ajja kinkuba n'omutwe gwonna gubyabyatale. Kale nali mukoze kabiiji namusanga mu kagaali ne mugandi singa okkiriza Yesu agenda kukyusa obulamu bwe. Yagira bugiza ati n'ava mu kagaali akkirire ankuba akatafaali ku mutwe. Kitegeeza njagala mujja mu kagaali awone afiirwe okubeera omulema, so nga wali mu bulema abadde afuna nnyo. Bw'anaabeera omulamu ani anaazimuwaayo? Ayagala abeere nga mulema, kuba obeera omulema bakola batya? Bakusaasira ne bakuwa. Waliwo abantu abali contented naako ke bafuna okuyita mu kusaasirwa kwabwe. Abo ne mu bulokole wano tubalina abatuddewo nga yanyumirwa nnyo okusaasirwa, era ng'okuyita mu kusaasirwa ako ke bamuwa mu kusaasirwa akanyumirwa. Ngenda nokaayamu siba enkobo zinywezi. Anyumirwa abamuyita nnamwandu wadde alina emyaka 3 gyokka bwe giti, naye awulira kiri ekyo bwannamwandu kimukolera. Okanda mugano mugano gundi okufiirwa omusajja ku myaka 3 tekikufuula nnamwandu. Naga pastor nze ndi nnamwandu. Muga myaka 3 mitono nnyo baatugaana omuntu yenna atannaweza myaka nkaago muyita nnamwandu. Funa bulazo omulala ddemu akuwase. Oli yafa si gwe wafa, gwokyaliwo omalako. Kubeera naawe bakubanga gwe wafa n'oli yandibanga naye yandiwasiza. Ani munaye kwegamanyi pastor tomanyi kyoyogerako kankubulire nali mwagala. Ate bane bwenzibiriza bwe nti mulaba. Ate bane bwe nebaka bwe nti mulaba ng'atambula ng'ajja gye ndi. The love I had for him was too great. I even don't know. Simanyoba. Simanyo na kumanya bane simanyo bansobola n'okuteekawo omuntu omulala. Shame upon you. No kumanya tomanyi na kumanya nti kyokola it is a sin before God. To be in love with the dead, it is a sin. Saba gani ngenda kaya moja kusirika temutandise. To be in love with the dead is a sin. It is an act of negromancy. Negromancy, somebody who talks and converse and speaks and consult the dead. Omuntu anyumya n'abafa n'aba consulting n'abeebuuzaako n'abasaba obuyambi naye nga bafu. Ekikola ky'abakola kya busamize. It is categorized as a necromancy. Kikolwa kyo bufumu. N'olwekyo tonyumiza pastor tomanyi kyoyogerako oli omwami wange yali anjagala oli mukyala nge ate oba ngenda ne mulaba ekiro ng'ajja n'ajja bw'ati ng'atambula. My goodness. Akyajja n'okujja ayafa. Mugambe musomere ekyandi kuba kigamba nti abafu tebalina mugabo n'abalamu era abafu tebakolagana n'abalamu. N'olwekyo abeere gye yagenda atuuze enniya gwe wano oteekewo omulala.
kati olaba eddiini tebaganya nakuba mu ngalo ga ndi pasita ogenze walakala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okusaasirwa okumu tekuli profitable. Okusaasira okumu kw'oyagala abantu bakusaasire mbu bategere ku mbeera yo basobole okukusaasira tekuli profitable. Listen to this. Tewali muntu alikuwa n'akuwa ky'oyagala. Buli akuwa ajja kuwaayo kantuntu kali awo kakuyisa mu lunaku just for you to survive. But naye ekintu kyonna ky'oweereddwa tekisobola kutwala ku level ndala yonna. Era osigala nsigaza awo. Ngenda kwongera nkayemu. Kama beebazibwe. Mpulirayo n'abanyumirwa. Obunyumirwa okweteeka mu mbeera ezibaleetera okusaasirwa. Mulokole teweeteekanga mu bondage nga gwolowooza mbu ofunamu kubanga waliwo abakusaasira ne basinzira ku kukusaasira mbu ne bakuwa kye bakuwa kitono nnyo kye bakututteko kye kisinga obunene. Kama ndi amina. Tofiirwanga na ku musajja. Omusajja yadduka buddusi n'agenda n'akulekera abaana kituufu. Ekikujjuzisa bifoomu eby'obwannamwandu mbu osobole okuweerera abaana abo kiki? Gambo yakunendi kati pasita ali wuwo. Omusajja n'omudikira yalinga nti yafa. Dead. Father of the children. Dead. Mulimu etumanoga n'omutaka mute yakola by'okundekera abaana. Dead. Deceased. The late John Michael Kabuye yali abazaala. Alaba nange mukoze bintu. Ne Katonda ayima mu ggulu n'agamba nange. N'aseka n'agweri. Kama favors. Dead. Abanga yafa waliwo nageni musumbero oyo abanga yafa. Kama fevazibwe. Suulide Mukama yebazibwe. Waakiri nnyonnyola bw'oba oyagala kunnyonnyola oyogera amazima. Teekako kavalingireeta teekako ebbaluwa egamba nti omusajja ye gy'ali mulamu naye abaana yabandikira talina kyangasa n'akamu. Naye omulangirira nti yafa naawe obanga amaze okwerangirira nti oli nnamwandu. Naye kyembaddeko kiikino okusaasirwa okumu tekuyamba. Abagenge ne babuuza ekibuuzo tugenda kukoma wa okusaasirwa? Kakano ogamba buulire abantu abamu wakati mu kwagala okusaasirwa tebasobola na ku upgradinga oba okukyusa ku bwe bafaanana. Bafaananeko obulala. Bafaananeko bulungi. Lwaki? Baagala kubeera mu mbeera ereetera buli omu okubuuza kiki ekyakutuukako. Asobole okunnyonnyola amasitoole ge. Ombuuza lwaki tosanirira nviiri. Gwe tomanya byantuukako. Gwe tewamanya. Kama fevazibwe. Bambala engoye ezibika ne babeera n'emitwe egibika n'amaaso agabika buli ekibaliko kyonna nga kibika bubisi. Kankubuulire omuntu gwe bayita omulokole wa njawulo nnyo ku bantu abalala. Siwulire bw'ogambye amiina. Gwe bayita ki? Gwe bayita omulokole wa njawulo. Kabaka Dawudi yafiirwa omwana gwe yayayagalanga aki yasiiba n'asaba mbu omwana we aleme kufa. Ne bamuwa amawulire nti omwana yakoze atya yafudde dda. Ne basuubira mbu kabaka agenda kwambala engoye ezibika ez'okungubaga n'agaana. Yagaana n'agaana mu mpeesi singa okunyirira. Pana ebizigo, pana ekisanirizo, pana akataayi kange. Mpana emmere endyenze oli yafudde dda mumbulire ebyo.
buli muntu yenna yatunulira Dawudi kwoto teyamutegeera. Nze nange njagala kubeera modolo oyo mu linnya lya Yesu. Era nze kyobula taata wange bwe yafa baali banyambula engatto ne mbaga ndi mujja kwambula za mulala. Saagala kwemanyiza bintu bibika nyambala ng'abafu nze siri mufu nze nkyali mulamu. Lwaki neeyisanga omufu? Omufu gwe kyatuuseeko ate kati nze lwaki kintuukako? Olya nga ajjamu engatto ne mugandi zitya nanga taata wennyini yafudde ne mugandi yafudde nagandi andi kati guli mwana mu lujja ajjamu engatto ne mugandi naawe osaaga nga n'abaffe ennaku zino bambala engatto. Temulaba nga bafu bambala ngatto baleeta engatto omufu ne bamusonseka ne bamukuba essuuti ne bamukuba ettaayi ogenda omulaba nga akalubye mu keesi ng'agizaali ng'atenze omulamu nzijjamu engatto. Nanga ndi bw'otazijjaamu ojja kubanga gy'oli nti si yakuzaala ne mugaa nti ggwe biveeko yanzaala dda yammala tantegeerera ku ngatto. Ekyo ne nkiwangula ne nnyingira mu nnyumba omwali omulambo ne bakaaba nnyo 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 mbu kubanga bandabye nzize nga balowooza nange ngenda kubwatuka nkaabe. Bwe namala ne mbasaasira ninga kitalo bannange ne bongeramu ne mbaga nti kati kale musirike tusabe musirikeeko tusabe ne nsimbula essaala ne mbasabira. Nasabira bo saasabira mulambo baali bamanyi ngenda kusabira mulambo nasabira bo ayi Mukama bantu bano bayambe bagumye omutima Mukama olw'omuntu ono yagenze basiimula amaziga baga bannaye kakati ye yafiiriddwa kitaawe twazze wano kukaabirako ye ate kakati yasabira ffe abulukuli nga baagwa nnyo eddalu. Kama yebazibwe ne mpita mu kalyanga ak'emmanju ne nfuluma. Senga wange nga yeetegese dda n'ekyayi ndowooza olwandaba nga nva mu mmoroka ye n'asabukula ekyayi kye gye yakiterese ekyayi kya Kiganda. Kati bwe yalaba wano nga mpise mu kalyango n'ayita eri mbanjabula bwe ndi ebweru ng'ekyayi butoola nanga ndi andi mutabani nnyina okukusiba ne mugaati ate nkoze ekimaama. Nanga ndi tulina okusiba ssebo tosaaga bali banno bonna batunulire banna twabamaze dda gwe obadde obulayo ne mugandi ekyo genda okyongere bali ekyo ekyayi funa gwokyongera kubali nze nalokoka ziba kyansiba byayi. Oyagala gaana ono si yakuzaala ono si taatawo ne mugandi abadde taata ebyaddala. Kati ogaana oti okusiba ekyayi nga kitaawe yafudde ne muganda ate kati okunzaala n'ekyayi bikwataganira wa uli yanzaala emyaka gyonna gye tumaze naye tansibanga ku kyayi gwe lwaki okinsiba? Kamanfe ebazibwe manye abantu batuba bayingizaamu dayimoni nga temutegedde yagandi ati kwegamba tulina wano okubalanga ekyayi kino mwana wange tokaluba nnyo ojja kujeemesa ne baganda ababala ne muganda era abajeema batandikirewo okujeema kuba nange najeemye eddakati nedda tuba tulina okusiba guno omukolo bukolo abantu abazze bategeererewo basobole okukwawula ku bantu abalala bategeere nti obadde mwana wa mufu ne muganda ebwedda kyekikuluma ekyo kyangu nnyo mu mpaaka zindaalo ogambe bali abantu basirikemu katono mbeyanjulire nti nange Dawudi Kiganda mbadde mwana wa mufu. Kamafe bali simple ate okwo ekyo kinsibya kyayi ogwo ne nguwangula naye no sitaani tatuula tawummula ayiyayo akapya kubamba nkyatudde wali saawa y'okuzinga neetuuka ne baga nti balina okunaaza ki balina okunaaza omulambo ne baga nti kaakati sengaawe yamulemeddwa ne jjajjawa yazze naye yamulemeddwa omugyamu engatto kati omuntu asobola omumusobola kati nnyina ne batumanya bo najja nga kweganga najja nga abuze naga Kiganda gyatugenda ne mugawa
andi kwegamba tulina okugenda omufu taatawo omuyiseeko akaki akanyirikisi omunaazeeko nemugaa nti akaki weewunye nokumanya setaani talina gwatya. Nalina pasita mu kiseera ekyo nemugamba akaki tugitaatawo oli taatawo kulokoka tekitegeeza muntu kusiriwala oli taatawo tugende omuyiseeko akantu nemugasooka nnyonnyole omugaso gwako kagasa katya kamuyamba katya mu kaseera kaalimu kaakati akanyirikisa kemuyisaako kamuyamba katya naga eri mpisa ya Kiganda nga sigimanyiiko nze Kiganda nga sigimanyiiko kamanfeebaza kyenava mugamba butamukalubiriza nnyo nemugandika kakati taata bwabanga yafudde nga ddugala nga teyafunye mukisa gunaaba era nga mumulumiriddwako olw'okuddugala kwaliko mufune amazzi n'ekyangwe ne sabbuuni mubimpe nze nja mubanaaliza nga ndi omu. Kamanfeebazibwe kuba nambuza lwaki kanyirikisi lwaki si mazzi lwaki njogera ebyo byonna tokkiriza nga mbeera yonna ekuteeka mu bunyinike ne mu bunyiikaavu n'okuteekako ekifaananyi ky'okufa n'okuteekako ekifaananyi ky'olumbe n'okulamba simanyi owulidde gamba ndi amiina weesimatule mu lumbe toyambala nga walumbe totunula nga walumbe tolya nga walumbe toweeyisa nga walumbe tonoonya kusaasira ali omu asaasira ye Katonda. Haleluya. Leka kweteekako bintu teweteekako identity mbwe ereetera abalala okusaasira. Tugenda okugaana okwambala biwandiyambadde ate bwe nayambala bwe nti bajja kulooza nti ate ndi bulungi nnyo andi ate bwe nakola enviiri ate bajja kugaa nti ate ndowooza kati ali bulungi ate baganira ate no kankubuulire n'abantu abamu baakula bulala bayamba yeeyambye abantu abamu baakula bulala sente baziwola ayina sikulimba tewali awola mwavu ogera ng'onyiikadde nnyo ng'amalusu gonna nakuno kuliko obweru n'okusanira toyasanira n'ogenda nga n'obuuso buguddemu nga n'olubuto tekuli nga n'ogenda mbuula gende oli bubi nnyo ate otuuke wali kisinga nno nyambye era ekibala kindeese kugasinga wadde mpozeeyo emitwalo nga 87 oli aga ne mmeka oli nayo nagira okubuuza ndi zigenda kukomawo zitya zidda zitya nga bw'ofaanana bw'oti ozze oli nga ava emagombe nkuwa emitwalo 87 zidda zitya kati gyobola abantu abagezi ne baba talinamu yadde 10 ng'agenda okwewola agenda okusaba looni asiba essuuti nabe tayi boluviri n'akaluba n'atuuka wali nga gamba lwagane no miliyoniya nga talinamu yadde 10 agenda kwewola naye agenda ali smart simanyi olidde tasooka nakaaba nnyo bw'obanga oyagala ssente naye tokaabanga nnyo tebajja zikuwaayo gw'oli mugambe mu shortest terms shortest statement is a language nfuniya yawe miliyoni emu awo omala ojogera otunule n'ebbali awo naye bw'ozooka okunyonnyola amasitoola amangi ennyo buli sitole gyonnyonnyola eyongera kummisa ssente tugamba twava mu kyalo kati ngaawo omuzeeyi we yafiira ezo ssente zonna ze nayinaawo zonna zaali mu ngugu ezo ne zifa kati ate abaana bwe baatuukira okudda ku masomero abo ne mbasasulira kati twali twakagira ne bakola oluguudo lwebwayise kati ennyumba yonna gye twali tulina ne bagimenyawo kati ssente zonna ze nali nempangisamu ennyumba ennabweru kati ogenda okumala ebyo ng'oli n'omutima gwatidde eddaga ndi maama ono nga annyonnyodde amasitole mangi bwenzimuwa zidda zitya ne bw'aba azirina ofundikira agende kati waategedde nkubirako essimu enkya naye kankuweyo omutwalo ogende gamba nti pasita njize
siwulidde gamba nti njize omanyiza bwe mba nsomesa development ebyo mbisomesa yiga okwepresentinganga kweyanjula baako ebigambo byokozesa ate teyogera bingi ate yogera bitono ate ngaoli precise ate tuukira ku nsonga ate sigala ngaotunula bulungi ate tokankana ngaoyogera siwulidde bwogambye amiina ate ebyo bigenzeemu ddi kanzire wali wembadde amiina abagenge babuuza ekibuuzo kiki ekitutuuza wano okutuusa tutulekola tutya tetulifa ebyo byogerwa muntu amaliridde okuva waabadde amaliridde okutwala eddaala eddala amaliridde okuseetuka naawe waali wadde aluddewo nnyo amazeewo emyaka mingi wabadde ngaewanyuma wabadde comfortable naye awulira akoze atya akooyeewo come on akoze atya akooyeewa gwe kimanyi nti waliwo abantu abamu nga waali awo waakolera obulamu bwe buba bunakyuka mukko mu butuufu ng'alina okuvaawo ani zolwaliro naze kwogera bikaawa sikulimba saze kwogera byangungu naze kwogera ebintu ebigenda okukuleetera ennugu mu mutima bikulume bikusiiwo nkyawe mukko ogenda kunjagala olulala mu linnya erya Yesu gamba ndi amiina kyekikutuusaawo paka lwolifa gwe naawe olabira ddala wootundira emivumba waliwo abantu abalala 37 batunda bye bimu byotunda mwena muli awo muzeebaseemu abatunda bangi nnyo okusinga abagula kyekikuleetedde otulo naawe tolaba kasitoma nogagwa kambye bakemu bakonako nogamba mama nalwoga kasitoma kiki ekikutuuzaawo paka lwolifa mbulizo oyo akulinanye nti kati awo oba okyakola wookyawo kiki ekikutuuzaawo paka lwolifa lwaki tolowoozaayo ebirala abantu bannayuganda tebakyalowooza naawe okitegedde yensonga lwaki ogwo omulimu gwokola buli muntu gwayagala akole people are not thinkers tebakyalina bwongo bulowooza nnyo bakoppa bukopi olioga nabo bankoze ekiko engeri gye bangobye ku mulimu gye mbadde nkola awuyitako ati muowino naye naalaba ngoye nagamba nange ngenda mu ngoye oyo naye naayabula watandikawo nga muli batono nga ne bakasitoma we bali kati wetwogera muli 57 ekigugu okisumulula notundako sikaati emu olunaku kiki ekikutuuzaawo paka lwolifu wangi ukulowooza kyawe yiyayo ebintu ebirala era nze nangirira nkugobawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kozesa omutwe gwo gulowoozeeyo ebintu ebirala oba kisoboka lowooza bye batannalowooza kolayo bye batannakola baako ekika ky'omulimu gwokola ate kankubuulire naawe wenyini oyinza n'okusigalawo mu kitundu kyawe n'okyusa mulimu okyusa ayitemu z'obadde otunda gwe n'otunda bye batannatunda n'okumanya obumanya nti anti we bali bangi bonna bazewa ne beetuuma wano bwe mbakolera ekintu gundi tebaakirye bwe mbasiikira chipusi wano tebaamulye oyinza okufundikira ngaobusente bwawe bonna bwe bakoze ate obwo bajjeemu simanyitegera kyeŋŋamba oyinza okufundikira nga ggwe otandise fruits awo otandise okupakinga fruits nozibawa olwokuba nti bangi ate n'ebyokukola tebalina nnyo abantu abatakola nnyo era balya nnyo ukakana nga bajjemu busente bonna bebalina baguza byakulya nobajjamu bonna ze bakozeewo nkwatira wano kwata wano gamba nti mutwe ggwe nyamba otandika okulowooza nyamba otandika okuyiiya mu linnya lya Yesu bagenge babuuza kiki ekitutuuza wano waliwo ebifo ebimu nga bikuleetera okubuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo kama ebazibu
waliwo ebifo ebimu nebonga pastor nina gyenkola ndi civil servant bakusasula sene mmeka bajeti yo eri mmeka bw'omala okutegera nti bajeti yo nnene zolina ospendinga nyingi nnyo mu mwezi okusinga ze bakusasula, you need to go back on the drawing board. Wetagoddemu otuule w'opulaningira ogende mukama nyina ospendinga obungi bw'essente bweziti ate wano bampa bweziti ate ndi mulokole sigandi ngenda kubba ebintu bino ngenda bibba mbitunde ndi mulokole si bibbe kubanga abantu abalala bo lwaki basurvivingirawo bo si balokole babibba gw'oli mulokole tobibbe onokola otya kitegeeza ddamu otakula omutwe oyiye oba ogwo gwennyini omulimu gwongerezeeko omulimu omulala oba okyusa omulimu okola omulala. Engalo ezo bwe ziba za Yesu zongeremu amaanyi. Gambako nti amiina. Awo ne bagolokoka. Nsoma Lwakutaano bwe bamala okwebuuza ebibuuzo ebyo ne bagolokoka basemberera olusisira lw'Abasuuli. Nsomera Olwokutaano ng'osoma nnyo. Soma nnyo. Soma n'amaanyi. Awo ne bakola batya? Suulidde ddamu n'amaanyi ne bakola batya? Wagenda kubeerawo okugolokoka mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Obadde weebase nnyo golokoka kokko. Obadde weebase naye golokoka. Golokoka otunuulire responsibilities z'olina. Golokoka otunuulire obuvunaanyizibwa obukwetoolodde. Va mu tulo. Uganda etambula sipiidi ya kizungirizi. Bw'oba n'otambula akasoobo ejja kuleka. Bano tebaalinda bukye bagolokoka kiro. Kiro Bayibuli egenda awo ne bagolokoka ekiro. Weetaaga ogoloke ekiro. Abaayi ekiro kirimu essaawa 12 naddala ekiro ekye Uganda. Naye si tteeka ndi zonna olina okuzeebaka. Abantu amulowooza nti ekiro kyonna kyakwebaka. N'olwekyo oba tebunnakya tova mu buliri era tolina nakyosobola kukola. Omuntu yenna ali nomo asobola okwebakako between 4 hours and 3 hours ate n'abeera mulamu. Only 3 to 4 hours. Naye okozesa otya ekiro kyo okuva omwaka lwe gwatandika mpaka gye gugwera ekiro kyonna nga kyakwebaka. Oyingira obuliri ssaawa 3 n'ofuluma 2. Nombuuza kiki n'ogoloka ne mu buliri. Wuliriza, agoloka ne mu buliri n'alowooza. Kale mmwe Katonda singa mpaako okutulongo otwammwe bannange. N'ogoloka ne mu buliri n'olowooza. N'adda mu buliri n'atunula. Neyemulugunya n'okwemulugunya. Otulo tumbuze bannange nze simanyi nakyo nakola pastor. Nsabiraako nfune ku tulo bannange. Kubanga ngenda n'engoloka ekiro n'endowooza. N'endowooza senganga yafa, n'endowooza jjajjanga yafa, n'endowooza mu buliri. Mu buliri. Simanyi nakyo nkugamba. That is a great opportunity. Gw'okubeera nti osobodde okuzuukuka ekiro. Kolamu ekintu ekyomugaso mu budde bw'obwo. Baako ekintu ky'osobola okukolera mu kiro. Oba kisoboka we programming otegere nti ngenda kwebaka only 4 hours. Essaawa zange zino endala 4 ezisigaddewo nzikolamu ki? Kiyiiye okikole. Gyekiri ky'osobola okukola. Gyekiri. Oba osobola okutunga ebiteteeyi by'abagole bitunga ekiro. Emisana ng'okola walala. Ekino ekyejo mwe mukyakikolera wano Uganda. Genda e Bulaaya olabe. Abantu bakola emirimu 3 mu lunaku. Wali akolawo 6 hours na wali 6 hours na wali 4 hours. Basula bakola, basiiba bakola.
It doesn't matter diro yebase. Oba okwebaka kuzze misana asobola okweprogramminga ne yebaka misana kasita manya nti afune essaawa ze 4 mu lunaku oba 3 n'azeebaka otule ntusiimuuka ekiro tebaakikola nga kyakwebaka nga bwebasi. Siteeka nkiddamu kyenyweza kikino siteeka nti baakola ekiro nti once it is dark it is time to sleep. Bano baagolokoka kiro. Bano baagolokoka ddi? Gwe woolowoleza okwebaka bo baagolokoka. Baagolokoka kiro ne balumba embeera yaabwe ddi kiro. Oba tolina byakkola waakiri soma Bayibuli. Oba tolina byakkola ekiro ekyo funa akatabo ak'omusajja akatonda kasome. Abantu bonna abali successful mu kibuga Kampala wano mu Uganda wano ne mu nsi wano essaawa zigenda okuwera 10 nga baaza okusedda. Genda yogere n'abagagga b'e Kampala bonna ombuze ndezuuka saa mmeka lwakuba tebaagala kwogera bukodyo bwabwe bayamba gagga wano. Essaawa zigenda okuwera 10 nga bo baaza okusedda. Essaawa ezo ku geeti wabaawo amuleetedde amawulire oba si ekyo nga yagaguze eggulu limu gonna nga agayitamu ng'ategeera ebigenda mu maaso mu kibuga ng'ateekako CNN ng'agiwa kingirira kikasatu ng'agenda ku intaneti ng'abeerako essaawa emu oba 30 minutes kugamba ebintu ebyo ebimuyamba okubeera omulamu n'okubeera informed n'okufuna information ebyo ng'abikola bugenda okukya nga yaali sharp. Gwe essaawa 3 ozuukuka. Ssaawa mmeka? 3 ozuukuka weegolola ssaawa 3. Ayi Mukama bagamba haleluya. Yesu otuwadde otulo. Oli musaakulaba saakula Yesu saakulaba. Saakulaba. Ogenda okwavuwala n'obukowekowe bwavuwale. Gomanyi Bayibuli kyeyogera. Bayibuli egandi wakyaliwo okwebaka okutono, wakyaliwo okufunya engalo okutonotono, n'okubongota okutono, nti bwe kityo obwavu bwo kye buli babujja gy'oli ng'omunyazi n'okwetaagako kugenda kukulumba ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Kyusa sisitimu oba kyeragisa kyusa sisitimu gikyuse. Amanga gakuledda gatuuka gatya we gali olwaleero. They just upgraded. Bakyusa system. Ffe bye tulowooza nga bye bituufu bo baabikyusa. Wali ebifo ebikola 24 hours. Mu Uganda obinoonya nobiraba tobiraba. Tolaba ogula McDonald kiro. Tolaba ogula baga kiro. Tolaba ogula Kentucky kiro. Tewali. Lwaki obwongo bwa na Uganda bumanyi once it is dark, it is dark. It is time for bed. We have the same time, same amount of time. Obudde abalala bwe bayina naffe bwe tukola tutya bwe tulina naye enjawulo eri luddawa era ekizibu kiri luddawa obudde bwaffe tubukozesa bubi. Ngenda nokka kuddiramu kakulume kanjogere ebiruma kankubulire. Bw'otunulira ensi eno gye tulina ne weather Katonda gye yatuwa abantu abamu batunulira batulaba nga ffe tusembayo okuba abasiru for only this reason. Tetulina winter, tetulina that kind of change of weather ey'amaanyi ennyo nti tulina omuzira tulina enkuba eremesa omuntu okugenda okukola tetubirina. We have a God in weather yakabye ennyo. Oba yagadde kutambula kiro oba misana oba kukola kiro oba kukola misana, you can do whatever you want to do with our weather. Abantu abamu bali mawanga nga mazibu nnyo ng'omuzira gwagudde efuuti 2. Muzira gwagudde fuuti 2. Olina okunoonya ekika ky'engato eziguyitamu, n'onoonya ebikooti ebiguyitamu, n'onoonya ekika ky'emmoroka emipiira egiyitawo, n'onoonya buli kantu olina okutetenkanya olabe ng'obaawo. Naye ffe look tunuli ekika ky'embeera y'obudde mwe tuli n'engeri gye tubukozesaamu. Kasita kifuuka ekiro kwebaka. Gambo ya 49 Katonda akuyamba omutwe guno gusumulukuke.
n'atera okumaliriza. Gambako ndi amiina. Obulamu bwaffe bukwatiddwa okwekwasa. Bano abasajja benjogerako abagenge balina ebyokwekwasa bingi. Ne wulira kye bagamba. Wulira kye bagamba. Wulira. Nzeze waggulu ku linnya olwokuna. Obanga tunagamba nti tunayingira mu kibuga, kale enjala nga mweri mu kibuga. Ate olwo tunafiira omwo. Era obanga tunatuula wano butuuzi, ate olwo tunaafa. Kale nno mujje tusenge ejje ly'Abasuuli. Bwe banaatuwonyanga balamu, kale tuliba balamu. Era bwe banaatutta tunaamala gafa. Naye tufe nga tugezaako. Gamba ndi amiina. These people, they made a resolution. And on top of it, there was this subject. Let us die trying. I rather die trying than never before. Wakiri ofenga ogezaako okusinga obutagigerezaako ddala n'ofanga oli mujega. Abakola ennyonyi bagikola batya? They tried. Ne bagezesa. Tunula lwayiro gye bali. Same brain. Same God created us. Naye gwe bukyobaawo wali okoze eki? Gwe wakola ki? Abaye nze mbuuza, gwe wakola ki kyosobola okulaga n'ogamba nze nakola ekyo n'omuti gwakulema okusimba? Toyina na muti gwosobola kulaga nti kale ogwo omuti nze naguteekawo. Obwongo bwange buno bwola bwalowooza nnyo ne nteekawo omuti ogwo mu lujja gwegwo. Nagwo togulina. Toyina na kibira kye wasimba. Naye obwongo olina bwe bumu, nkwatirako wano, kwata wano. Gamba ndi bwongo gwe saanuuka okole by'oteekeddwa okukola mu linnya lya Yesu. Obulamu bwaffe bujjudde okwekwasa okuteekwa okuva mu ffe. Engero essula 30 oba n'amalira eyo. Wano ndiddawo ne mbuulirawo olulala. Mmere ya muwogo yakulema kyekimpapya. Bayibuli egenda nkya. Engero essula 30 kankulage ekitadde abantu abasinga obungi mu bondage. 26 kankulage ennono y'abanafu bafeeriya boogera bwe bati. 26 olw'ekumi. Omugayaavu ayogera nti waliwo empologoma mu kkubo, empologoma eri mu nguudo, era ng'oluggi bwe lukyukira ku ŋŋango zaalwo, bw'atyo n'omugayaavu bw'akyukira ku kitanda kye. Abaayi ye muli eyo? Ani kumwe yalabyeko ku luggi nga luli ku ppata? Oluggi nga luli ku ppata, kandabe emikono. Walulabako? Mbu nga bwe luswinginga ne lugira luti mbu n'omugayaavu bw'atyo bw'akyukira ku kitanda kye. N'akyuka n'atunulako ku kisenge. Eyo neebakayo eddakiika 4. Naye essaawa zeyeebakiramu zaaweze dda 3. Saawa 2 ez'emisana. Saawa emu bwaweze dda. Bw'akyuka bw'atunula eno. Bw'akyuka bw'atunula eno. Eno ataddeko leediyo. Leediyo n'eryoka esoma ebirango. Omwami Atanansi ziraba muzaale abadde abeera e Kamengo yafudde wakuziika essaawa 8. E Kamengo wennyini bamutegeezeddwa abooluganda abako n'emikwano. Kati gy'akoma okuwulira ebirango bino atandika okweraba nga naye yennyini yafudde dda bamutwala. Mwogere amazima tekikubangako ng'ebintu byonna bye boogera mu leediyo owulira ng'ebiri ku ggwe.
ani gwe kyali kibaddeko ekyo gye bali buli kye boogera wali mu lediyo n'okyegattamu ezo eddakiika endala 40 ne bafumbukula omuziki gwabwe weno oli mulokole ne bafumbukula omuziki bano abakyamusamanya abaliko kale katonyeze meka ogenda okulyanga naawe wabyegaseemu dda n'okoyera eyo ogenda okuzuuka nga wena olinga omukube lwaki buli activity gye badde boogera ku rediyo bw'obadde ogyegattamu bwe bagamba disiko ogendera ddala n'ozina ne weeraba nga oli mu kuzina nodda ne balanga ebyawa n'obibeeramu ne balanga okuziika n'okubeeramu sipiriti yeegenda ebyo bijja ddi muntu butaba na byakkola omugayaavu wulya bwagamba waliyo empologoma luddawa siwulira tusoma lwa 13 tumale omugayaavu ayogera mbu waliwo empologoma mu kkubo obulamu bwe tebuggwa kwekwasa buli omugamba wandizuukuse n'ogenda kaakati waliyo empologoma mu kkubo waliyo empologoma mu luguudo ijja kundya buli kyalowooza okukola alina ekyokwekwasa mugayaavu nalisuubudde ebintu nembitambuza naye abasite kanso bajja bikwata nombuza baali babikutteko tebabikwatanga naye nalabako be bakwata waliyo empologoma wa nalitandisa okukola naye emisolo abantu bagamba mbu emisolo mingi nnyo talina nakyakola naye ayimbirira misolo ye talina nakyakola tewali naye yali amusabye musolo naye yayimbirira ki nalitandisa bizinesi naye mbu bagamba mbu emisolo mingi nnyo nejuzi twali nesenga wange nga naye ayogera ku kyamisolo mbu emisolo tolina osobola kukola waliyo empologoma wa obulamu bwe bubeera bujjudde okwekwasa kiki ekikutuuza awo mpaka lwolifa kubanga bw'otokyuseewo wogenda okufiira lekera kubeera ng'oluggi oluli ku ppata ku ŋŋango zaalwo obulamu bwe bukyuke baako byolowoozaako kye nazze okukugamba olwaleero mukama akumpeera omukisa